Omuvubuka eyakubiddwa amasannyalaze ng'awanika internet. Mukama Katonda yazizza bibye. Njagala okutegeeza nti Pius ali mu mbeera at least kaakubye ku matu. Okusinziira katambi ke twasoose okulaba, kalaga ng'omuvubuka ono akuba bubi nnyo amasannyalaze. Era abamu ku ffe twadde tulowooza nti oba osanga Omukama Katonda amujjuludde. Naye eky'omukisa omulungi yasobodde okuba nti ate ataasibwa n'atwalibwa mu ddwaliro e Mengo gy'ali mu kufuna obujjanjabi mpaka na kati. Okusinziira ku bamuli okumpi bagamba nti Pius agenda akuba ku matu. Yatuusiddwayo nga ne bamuteeka mu ICU. Naye eky'omukisa omulungi nti agenda at least atandika okuba nti adda engulu era wenjogerera kati ayogera. Omuvubuka ono amannya ge ye Pius era ng'akola ne kampuni eya Savannah. Abamu mwebuuza nti ki ekyatuuseewo. Pius ono yabadde ali mu kusibayo internet waggulu ya client omu. Mu kulinnya omuti nga wolaba omuti ogwo, omuti guliraanyeganye n'ogw'amasannyalaze guno ogwa internet guliraanyeganye ne guno oguliko waya z'amasannyalaze. Kigambibwa nti ayinza okuba yeekoonye ku ezimu ku waya ezabadde zimuyitako awo n'amasannyalaze ne gamusika ne gamukubira waggulu. So omuntu eyakutte akatambi ke twasoose okuba nti ali tulaba kalaga nga Pius amasannyalaze gamukuba bubi nnyo era twatidde nnyo era okutuusako akatambi ako twatidde nnyo ne tulowooza nti oba osanga Pius amasannyalaze gamusse. Naye eky'omukisa omulungi yasobodde okuba nti ate ataasibwa era yagiddwayo ng'ali mu mbeera mbi nnyo okukamala. Wabula Mukama Katonda yamutaasizza yazizza bibye. Yasobodde okuba nti ate addusibwa mu ddwaliro n'ateekebwa mu ICU. Eky'omukisa omulungi mu ICU yavuddeyo era asobola okuba nti ate ayogera. Mukama Katonda mulungi, twebaza Katonda olw'ekyo. Wabula bwe tuba tulina emirimu egimu gye tukola ndowooza tubeere kale beegendereza. Tubeere beegendereza ate n'ekirala ndowooza tubeereko ne ttiimu. Kubanga Pius amasannyalaze we gaamukubye yamazeewo obudde bungi ng'ali ku muti ogwo amasannyalaze we gaamukubidde. Yamazeewo obudde bungi era abantu abasinga abalabye akatambi ka Pius ono abamu balowoozezza nti oba osanga afudde. Abamu balowooza nti oba osanga afudde nga nange muntwalidde. Okusinziira katambi ke twalabye twalowoozezza nti oba osanga afudde. Naye Katonda mulungi nti yasobodde okuba nti ate Pius amuwa omukisa ogwokubiri, giyite second chance. Magombe yasimbyeyo kitooke. Magombe yasimbyeyo kitooke. So njagala okutegeeza gwe wenna andaba Pius yasobodde okuba nti ataasibwa era teyafudde. Okusinziira katambi ke twasoose okulaba nga amasannyalaze gamukuba ne tulowooza nti oba osanga Pius afudde, Pius akyali mulamu. Akyali mulamu newankubadde akyagenda maaso n'okuba nti arecoveringa. Tannaba kuba nti afuna maanyi bulungi, akyali ku kitanda. Akyali bedridden naye nga akyali mulamu. Ekirungi nnyo ekyo kuba nti Mukama Katonda asobodde okuba nti amuwa second chance. Abasinga abakuba amasannyalaze munange tebafuna chance eyo. Amasannyalaze mabi, amasannyalaze era gatta bubi. Kyemmanyi mwali mulabekoko ku muntu akubiddwa amasannyalaze. Amasannyalaze mabi era gatta bubi nnyo nga bw'okiwulira. Naye Mukama Katonda waba akuwadde omukisa ogwokubiri, Pius genda oli enkoko yo. Kino kye bayita okuba nti Magombe wasimbyeyo kitooke. Okitegeera kye bayita okuba nti Magombe wasimbyeyo kitooke. Naye nga Mukama mulungi ku nsonga ya Pius okuba nti munnange at least ko yamuwadde chance ey'okubiri. So njagala okwongera okutegeeza nti tubeere nnyo beegendereza mu mirimu gye tukola. Naye ate ne Pius naye nnyinza obutamunenya bannange kubanga guno gwe mulimu gwe ate nga si gwe gusoose okuba nti ate ainstallinga wifi eyo nedda. Kimanya akikoledde ebbanga naye accident zo zibaawo, accident zijja. Accident zijja, so yabadde accident eyaleetedde Pius okuba nti akubwa amasannyalaze kubanga gwe mulimu gwe adde anoonya ssente. N'ekyomukisa omulungi
Mukama Katonda yasobodde okuba nti ate amutereeza, naye tubeere beegendereza. N'ennyanja ettaagimanyidde nti newankubadde gwe mulimu gw'okola, alisiko obeera vigilant, beera mwegendereza. Oba osanga amasannyalaze ago oba ogenda gakolamu, musooke ndowooza mugaggyeko. Osooka n'ogaggyako n'olyoka okola by'olina okukola. Pius yalinnye nga amasannyalaze kwegali ne gamusika, waya ne zimukuba, amasannyalaze zabadde zimuyita okumpi. So emiti giri ebiri. Ogumu ogwo gwe amasannyalaze kwe gamukubidde kwe yabadde ali mu kuinstallinga kagundi ka intaneti ako aka client omu. Then guno omuti ogumuli wanene emabega gwe muti oguliko amasannyalaze era nga waya ezo z'olaba zimuyitira ddala mu maaso. So amasannyalaze gaba ne gundi esika, bw'oba ogali kumpi gakusika, gasobola okukusika ne oba waya togikutteeko direct, g'amasannyalaze gasobola okukusika ne gakukuba. So kali kirebeeza okuba nga Pius kye kyamutuuseeko, amasannyalaze ago ne gamusika ne gamukuba. Era akatambi akasoose okufuluma ke twalabye ffenna kalaga nga Pius amasannyalaze gamukuba, wabula yasobodde okuba nti ate ataasibwa. Kyenjagadde okuba nti ate mbagamba era mbatuusaako. So yabadde yenna yeraliikiridde atulisiko omuteeke mu ssaala zo Pius okuba nti Omukama Katonda yongera okumusuusa. Yayongera okumusuusa asobola okuba nti ate asukka bulungi. Yasobola okuba nti ate asukka bulungi ateerere ddala addemu akakalabye emirimu gye. Naye ku kiwuggwe ky'ayina era kye yafunye, kiyinza okuba ekizibu okuddako ogwo omulimu amangu. Ekiwuggwe ekyo ky'amaanyi. Omanyi kye bayita okusimattuka okufa, okukubayita okusimattuka okuva nti yakomayo, kyekyo Pius kya experiencinze. Wabula twebaza Mukama Katonda ku lw'omulundi ogwokubiri ogw'obulamu gwe yawadde omuvubuka ono Pius. Mwebale kuba nti ate mugobera COMICO Uganda YouTube channel kw'oli, mbaagala nnyo.